والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبابي الكرام mikwano jange min alamati sihhati alqalb wa salamatihi omukulaga nti omutima gw'omulamu era omutima gw'omulungi ewa Allah subhanahu wa ta'ala an yakuna ihtimamuka bitashihi alamal okufaayo okulaba nga otereeza omulimo gwo ogukola gubeere mutuufu okubala gubeere nga gukirizibwa Allah a'zam minhu bil'amal nga kyekisinga okubeera ekikulu gyoli okusinga okukola. Abantu abasinga obungi bakola bukozi bwasaalaga nti nze nsadde bwasibaga nti nsiibye naye okuba nti olongoosa okusaala okwo ne kuba kutuufu n'okusiiba ne kuba kutuufu n'emirimu emirala okuba nti kyekisinga okubeera nga kyoweraliikirira omanya nti alhamdulillah omutima gw'omulungi. Fayurai al-ikhlas n'otunuulira okumalirira kwe kufaanagana kutya abaffe mulimu guno okukola ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala ng'olondoola ikhlas eyo fil qawl bigambo byoyogera wal fi'l n'embikolwa wanniya ne mukumalirira n'obanga olondoola omutima gwo ebigambo ebikuvaamu binoonya kusiimisa Allah subhanahu wa ta'ala ebikolwa ebyokola onoonyamu Allah akusiime okumalirira kukola omulimo oyagala Allah yekka yaba akusasula obeera bw'otyo nno obanga omutima gwo guba mulamu. Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam agamba nti wekitiibwa Allah agamba ana aghna shuraka ani shirk nze nsinga obugagga obuteetaaga kwebyo kubangattako n'ebyo bakola ki ebengattako. Man amila amalan omuntu yenna akola omulimo ashraka ma'i fihi ghairi nangattako ekirala kyonna mulimu ogwo ekitali nze taraktuhu wa shirkuhu muleka n'ekyo kyangaseeko z'omulimo n'enguvaamu sigumusasula simuwaamu mpeera era tagenda gufunamu ku nkomero ya Allah. Walitasihi al-amal obutuufu bw'omulimo buyina ebintu mukaaga genda biyita mu bufunze. Ekisooka al-ikhlas kola ku lwa Allah olunye Allah akusiima. Ekyokubiri an-nasiha okubeera nti okkiriza okubuulirira n'okuwabula kyokoze si bwe kityo kiteekeddwa okukolera. Ekyokusatu ittibaa an-nas okugoberera obujulizi okugoberera omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ekyokuna al-ihsan okubeera nga omulimu ogwo ogulongoosa n'ogwekenneenya n'okukola bulungi. Ekyokutaano shuhudu minnatallah okubeera nti ojulira nti Allah okuba nti akusobezeza omulimo okugukola ekyo nno kyengera kuva eri Allah subhanahu wa ta'ala. Ekyokutaano shuhudu at-taqsir okubeera nti omanya nti olina obukendeevu omulimo gwokoze ekyo nno nekikuleetera okubeera nti ogukola bulungi. Mukaaga ekyomukaaga okubeera nti omulimo dawam alqiyam bihadha alamal ogendera n'omulimo ogwo ogukola nga Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam agamba nti afdalul a'mal adwamuha omulimu ogusinga okubeera omulungi adwamuha ogwo gukola nga omuntu agugenderera nagwo wa in qalla ne bwabanga bwakola mulimu butono. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe okubeera nga tufaayo okulongoosa emirimu gyaffe okusinga okukola. Jazakumullahu khair barakallahu fikum wa nafa'a bikum wa kathara min amthalikum وفقنا الله جميعا لما يحبه ويرضى. والسلام عليكم ورحمة الله